Kakati naye Mukama ono bw'akuyambanga n'akuwonya omuzigo oyisanga olugalo mu feesi n'ofukamira n'omwebaza n'omugamba weebale kumponya ebintu bino wammanga, weebale okumponyanga ennyombo, weebalenga okumponya abantu ba fitina, weebale okumponyanga entalo, weebale okumponya amalogo. Naye muganda wange ekibeera ku mizigo ate naddala buno obuzigo buno oba omugotteko kisa kinegula. Kakati akatambiko olabaako abakyala beekubidde ku mizigo ne balyoka beeyuzayuza engoye bonabona ne beeyambula. Balwanira nno ki? Omu ateebereza munno okuba nti amwagalira omusajja, omu mufumbo, omulala nakyeyombekedde. Nakyeyombekedde ono alina omuze gw'okwambala obukete n'alyoka atambula yinayina nga amabina agenda aganyeenya bunyeenya bw'ati. Olwo babba banne ne balyoka bafa amabba bbanyi. Kati bano bamugamba lekerawo okugezaako okusoomooza babba baffe ng'obeetegaatega. Weetega babba baffe abamu obalidde obeebaseeko buli oba asanze yakwebakako. Naye ggwe kiki ekivuddemu nga batandika kuyomba ng'ono alyoka alangira munne nti owange omusajja kye kimugyeyo n'aleeta jiini ewange. Golooza ki ky'otalina ekijja omusajja ewuwo n'alyoka jeeni ewange? Olina kunenya bbaawo, tolina kunenya nze. Ono amugamba nedda gw'osoomooza abasajja baffe. Kakati njagala nkukube njagala nkukube nkumalemu akamanyiro weesonyiwe babba baffe. Abakazi tebeekubye, abakazi nga batandika kwekuba. Ono omu bamukubye, nannyini musajja bamukubye ne bamukubye amabere ne bagateeka ebweru. Bamukubye engoye ne baziyuza nga oyo gwe bakubye ne bayuza engoye ye nannyini musajja. Oyo gwe mulaba ayambadde akateeteeyi akalimu obutolobojjo ye kibba basajja, ye musiguze. Bonna bali ku buzigo bwa mitwalo 10,15 ne bannanga obuzigo bubeera entalo. Obuzigo tebuggwako nnyombo, buli bannange ne waya buwaya ey'engoye balwanya. Ebalwanya otuuka kaseera ng'ogenda kwanika ngoye ng'oli ssebo yayanguye dda n'alyoka azijjuzaawo wonna wonna waati. Mukama bw'akuyambanga n'akuwonya omuzigo oyisanga omukono mu feesi n'omugamba Katonda weebale kubanga abaakutaasizza bingi. Waba buli kika kya muze. Ono n'alyoka akuba ku mwana w'ono, ono n'alyoka ajja nga gyonna zivuddeko n'olyoka oli ebambalagana. Kankutuuza akatambi k'abakyala bano obeerabireko nga beeyuza abantu be babataasizza bakuŋŋaanye bukuŋŋaanye ne babataasa naye nga bakyala bo badde beegudde mu malaka bette n'obwambise bwe babuggyeeyo. Vidiyo nkusaba ogimpeereka like, vidiyo yiiyo. Mama Jona waggwamu abo abakubanga. Mama Jona waggwamu. Nyo kabazi. Amugande ya diba. Kakati nze kino kyo nkyakyogera. Mukama bw'akuyambanga n'akuwandangako eddusu n'akuwonya omuzigo n'akuwonya omuzigo
nkugambye oyisanga mu feesi n'omugamba ai Allah subhanahu wa ta'ala oba mukama katonda ono oba bajjajja kyonna kyonna kyokkiririzaamu weebale. Kati kansooke nkwesinairo yaffe abasajja kye tuba tuwulira. Omanyi kati kankubuulire bino, abakazi bano badda ku mizigo ne bayomba ne beeyuza naye nga tebatulowoozezaako ffe babba baabwe tuwulira tutya. Kati kankubuulire, omusajja ng'alina omukazi muyombiyombi ku mizigo, fanga basajja tugamba bitutama. Buli odda ku mulimu nti mukazi oyo yayambe ne gundi, buli odda ku mulimu nti mukazi. Kati nze kankubule nabeerako ku mizigo egiriko abantu abo abayomba, naye muganda wange tosobola kuyoya. Ffe abavubuka tubeera mu nnyumba zaffe, tetufuluma mayumba ebiseera ebisinga, oba boogera ku mulimu okomawo bukomi, naye ogenda okuwulira ng'ekiri ebweru muganda wange, Allahu akibar, beetuka ne beevuma ne babiyingizaamu n'abasajja, naffe ne babituyingizaamu. Entalo ziba zaawe babiri naye naffe abasajja ne babituyingizaamu. Ogenda okuwulira oli ali mu kulangira ono bbaawo, awo otandika n'okumanya nti bbaawo yakwanako ne ku neiba. Bbaawo yakwanako ku neiba. Kati abamu mbanyumiza ebintu bino ne mugamba ne banange CEO, gwe buli kintu ekibeerawo oba waliwo. Muganda wange ebintu ebituuka ku bantu tubiyitamu ebyaddala, tuyita mu bintu bye bimu. Ogenda okulaba ng'ekintu ky'olaba kw'oli nga nawe wali okiyiseemukko. Kugamba oyogera ekintu okusinziira nawe engeri experience gy'oyina. Ebintu nze bye mbagamba biba bya ddala, mba sibalimba. Nze bwe nkugamba nti nabeerawo ku mizigo okuli abakazi abayomba, kwolwo lw'otegeera nti bbaawo akwana neiba nga mufunye obutakkaanya, kwolwo lw'omanya nti bbaawo yali akwanye ku neiba, oba neiba n'agaana oba neiba ne beerya. Neiba yagenda n'afuna obutakkaanya. Kati kambanyumize kano, nze bwe nali mbeera neiba yagenda n'afuna obutakkaanya ne neiba munne, ffenna twali ba neiba, nze ndi mu nnyumba yange empoye, ne batandika okuyomba. Olutalo nno lwava ku kyotalo, lwava ku masannyalaze. Amasannyalaze ge gaabatabula. Kati ng'omu eyalina mita yali agabala yeefuula nnyo, oyinza okugamba ye mwana wa landiroodi. Kwegamba nga ye atubala naye nga yeeraga olweraga loodi, ng'oyinza okugamba ennyumba zize naye nga naye mupangisa. Nga bw'ogendayo okumukonkona ekiro ku ssaawa nga 2, se bw'otayagala kuggulawo abagamba buno obudde buba bwaweddeko dda. Kale ekyo yayinza obba nga yali mutuufu. Naye nga amasannyalaze gano agabala mancoolo. Bw'ogula amasannyalaze units nga 10, asobola okukubala ng'olina units nga 8, endala ssebo ng'azeddizza. Kati baafuna obutakkaanya ne neiba munno omulala. Ogenda okwira nga batandise okuyomba, ne batandika okwagala bonna baali bafumbo, buli omu ng'alina omukazi. Ne batandika okwerangira, tolina kyonsinga, simanyi oli kino, olololololo, tolina nasimanya biki, ne muli akalo okuva ku mwindi mpaka ku gundi. Ne batandika okwerangira buli omu obulamu obwa bulijjo. Munange ekyavaamu, eyali abala amasannyalaze ng'ate yali akwana mukazi w'ono, nga yamugulira bu bisikuiti n'amugulira yali amuguliranga tu bisikuiti tuno otw'5, yali amugulira otuta. Omanyi tuno otuta twa jesa tuno otubeera mu paketi bwe butye, otwo otw'10. Kyokka nga ye mukazi we tabimugulira, abigulira mukazi w'ono. Okitegeera? Kati ng'ono gwe bakwana buli kye bamugulira ng'akigamba bbaawe, oli ye tamanyi, ne bamusiriikirira. Kati kwolwo we baayomba ebyamu ebyavaayo. Ole yali abala amasannyalaze mukazi we yagenda okuwulira ng'ono amugamba wali tonkwana, ng'ongulira obwokula na buno na nagenda okuwulira mukazi we oli akaaba. Byempulira bituufu. Ono yeekaza olwekaza, olina obujulizi. Naye twafa enseko. Era munnange baamaliriza nga omu avudde ku nnyumba n'agamba owange kankulekere ennyumba, oyinza obba nga gwe ne landiroodi muli baaluganda. Omu n'asenguka n'agenda. Era nze okuva olwo ne ŋŋamba kati nze entalo ezo bwe zityo, ne ŋŋamba nze Michael siridda ku buzigozigo. Obwo obuzigo simanyi 10,000, 12,000, 15. Kati bano abakazi bali mu kweyuza lwa nsonga za kibba basajja.
emizigo gino kujjako abaana ab'obuwala. Abaana abo ab'obuwala ebiseera ebisinga tebaba na kyakulya, emirimu gye baba bakola babeera aido nnyo. Kati batandika okwetega bano babba baabano abafumbo, kubanga abasajja bafumbo batera otteekamu ssente eri bano abawala, bateekeramu ddala ssente nga bw'okiwulira. Kati buno bano abawala ssebo beetegera ddala, ate abasajja nga bw'otumanyi ffe tuwangwa mango zikwasa ne baba olina omukazi n'obuvayo obuvubi bw'oti. Kati munnange ono abadde ali abba wa munne, naye nga ono asuubiriza kati ali agambye katwekube twemale eggoga. Beekubye ne be oh my goodness. Kati nga gwe omusajja okomawo nga mukazi oyo yazimbye feesi, mubadde mulwanira ki? Nti kiri kibadde kimmanyiira. N'omukazi omuyombi. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'olimu ennyo okubayo ate mulaba. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankumire mbeere bulungi, mweraba.